oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Kwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV balakwira mpozi ngate otugoberera, balakwira mpozi ngate otufollowinga. Gowe n'omulabe wa Bokati TV nkukubiriza okugenda okubira mpozi ngate olya ku mbuzi ey'omulembe wali ebwayise ku Kabuzi restaurant. Bakola embuzi ya buli kika, oyagala ya supu, oyagala njoki, oyagala nsiike, oyagala kuuta ku kyenda, tofaayo. Naye bwe oyagala kubeera nga oli nakawere oyagala kusupplying, basobola okusupplying ekyenda mpaka emyezi 3 bwa nakawere bunaakugwamu. Subscribing ku Bokati TV ate mpozi ne ku album performance olabe ekitawuluzi ojja kubeera mpozi ngate okinyumira bulungi nnyo. Imenaso gamba otya baby, njagala okubeera mpoza ku Amos Mukisa, Habibu Nsereko mugamba mutya, mwenna Amina Nakaddu gamba otya, ate mpozi n'abalala mwenna team Bokati TV mwalakwira mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo. Olunaku olwaleero atukedde kusooka kubeera mpozi nga tufuna amawulire agendaku mwana mulenzi Eddie Kenzo alabika afunye akabenje wali eri Maya okusinzira ku meya w'Yengera Town Council omukulu Mathias Walukagga bwakedde tuweereza amawulire gano. So amawulire si malungi mbwe gatyo era bwe tutusasira nnyo tumuteeke musaala asobole okubeera mpozi ngate adda engulu bw'ati mwana mulenzi Eddie Kenzo kubanga kigambibwa aleka ayisibwa bubi si bulungi nnyo. Olunaku olwaleero okuva luli amawulire gatambula lumbuye bamukutte bulabula ne lumbuye nyinta navayo okuvaayo mpozi ngate akola ki ng'ayogera tetunnategeera kikiriwo n'okusinzira ku munne ku munywanyi we penge agamba nti wandibaawo ebintu ebiri munda erife betutamanyi ffe nga bali enebweru nga tuleekaana buleekaanyi akiise kuleekaana tuleekaana buleekaanyi fuli lumbuye bla n'agamba nti kindibanga olw'okuba nti Ssaabasajja yasobodde okubeera mpozi ng'asiima n'agenda alambule ku pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga tekigambibwa nti oba oli abadde tebalima nnyo kambugu yandibanga bakyagadde engeri ebifaananyi gye byatambudde nnyo ku social media bandibanga bayagadde ekyo bakigyewo mangu. Balina ekigambo kye bakozesa mu eyo diversion nga bagamba nti oba osanga kyabandibadde kiwaawaala nnyo kyandibadde kiwaawaala nnyo ne baagala ekyo bakigyewo ne weebuuza bwe baba bakitidde okuwaawaala ennyo lwaki bataddeyo abakamera bakube ebifaananyi kizibu ki ekiri awo kakodyo kyakali awo kale kansooke nkuwe penge ayogereko gy'oli otegeere wawe otugwa ffenna. This is why Museveni achabafuga ate ne mutaki kuuza mukabaka wa bateka baka wakyalidde Museveni because mulimbizi abasinga mu bukimu kibavuga bukimu ekijje mugenda muyine mugenda bugenzinga mbizi muti muli bisiro ebisinga ku internet bisinga muli mpo bigunwa mitelede sinaze gwe tambabulira mbasi atemira magezi. You can't add dots, you just cannot add dots mulinga mbizi abasinga buli ekijje ne mubukira mu amazi no sanga kibi page gabi wandika gasiya ne mugoberera this one has been arrested who arrested you where Mulumbi has been arrested ani yamukutte who was arrested Lumbi ne mwina muli yawo bimizi Lumbi free Lumbi friend ani yakutte Lumbi ne bamukwatiddewa mwana arugenda kwa Museveni agenda kubafuga mwembwa olw'ensonga buli ekijja mu kibuukira bubuukizi muli bisiru ate era kabaka akyabalabisa nnyo gwe mwesibako oti naabaagala nnyo awangale baffe kabaka mwewenda mutebi mukyali bisiru nnyo kabaka balabise I'm here to stay. I knew. Bwojogera ku TV bayina kabaka nyinzo okugwiya nno ddala nesifuna na muntu anjagala wadde abenyange. I had to pause. I had to pause. Ekintu kye bayita kabaka kirabisa. Kabaka akyabalabisa nnyo. No kumuuza some Katikkiro. Ate Katikkiro eti biteliphone information mwe bafaka mwe batalina magezi mwe mbwa. Nze mbadde kunyalira emyaka 10 nenda labanga ngenda kugenda ganda abayo wagenda kunsula na veso nyi wakati kilo because tewaliwo kitandikira. You cannot justify anything into yagala Buganda n'okuba Katikkiro. There is no way. Kabaka gomulabo yalina omumwa asobola okwogera ebigambo nti nno ndi mubuwambe ali mu buwambe yagenza ate gye mujje mugamba nti no bamuwambe ne bagamba mmwe
Penge wali ngamba nze nalia. Nze mugamba nalia. Kabaka balabise. My Majesty, keep shaming them. Don't joke with them, what they call Buganda fraternity. Eyesobola okulabisa mu byogera nga toyogera kino kikyamu Buganda naye ina abagitegerera nga Buganda esobola okukuba ne kukuba nobeera nga pressure zikubye nga alternative joyina kugamba nti bantu tebankube bantu kidnappings. Someone who gets kidnapped after Kabaka meets Museveni muli basiru. Use your brains, you know. Kabaka okubeera nga agenza okukyalira Museveni ndawaza kabadde kaweddemu akaabamu. Kabaka okukyalira Museveni baakubye ekintu kimu kyonna kisaanyaawo kya social media kyemugamba nti doi. Nimwe kuba temuyina amagezi. Yensonga kibalina okutwala abantu abamubagambe nti baba kidnappings on the same day Kabaka wameetinze Museveni, but you can't add the dots. We saw this thing coming up long time ago. We saw it coming. We saw this coming. Nobody has been arrested. Nobody has been beaten up. Lumbuye is okay. They won't understand until they open their eyes. Chino zenchi babulya nebe tuze tukola bobi wenda sola kutugamba nti atutira wo mubiri nti nabo nze mbamanyi tasobola kuba ebimu byamwokyesa yokyesa dda nebirabisa nupu dda. I had to sit down and do mots negamba alright no kyenkula kigatta ku nupu nedda alright kasigale mu kuwemula politics me done. Ninga ma politics mi don. Romeo metalina chiyabadde mulamu. Romeo metalina chiyabadde jali mulamu ettaki talina yamukubye tewaliwo kibaddewo. Me posted a video yesterday. Ngabanta. Let me tell you, mbwa mwe ebisasala ebitasobola kugatta nosika babule kiragatte video negiteka nga banku. Mide pana vacation somewhere sijja kwogerayo. Nze bamba wiki 3 okubanga ndi off ko mulimu tuzita semester mu Luswidi aho muzita vacation mu Luswidi mu Lugundi. So me there somewhere nenda ba shelf moyoka ya shelf nze mumanyi nimsajja munakatembe era nageze nemugamba right I want to do a skit nga muntadde ku mpingu nileka ku mpingu ne bankwata ka video awo kyali wandi akafilmesa ku kafilimu. That was a stunt I did myself. Was a good skit over the bank. Ganega boss got this way. Now, the government no siru. The government is so called Saba and Abamatene Worcester. The moment I posted a comment, a video, the moment I would take a video, because people are following up paying money, I can do something on social media, I can do anything. As long as it's coming out. But let me tell you a video. I'm not surprised that people are using it as a hook. The what type of coincidence? Go suck your mother. Go suck your mother. I'm known for stunts and all these things. I see a when they have a shelf there on the street. Njagamba shelf bandeke kakagundi. Ngeni bota nso gata bi notice. Not put them agamba swen wale party yabade muswanyi party yabade taki. Muswanyi yabada was a hook. Muswanyi musirichi. Bamba muswanyi ku spy ga muswanyi rumbuye. Muswanyi mu miki wine bam tomato madda because ndaba bantu bula nso kogira gasia. Ndabi uyu musirichi bijabu zira badda meeting o ngalumbi. Gaje tebamukwata nga meeting. Aba meeting ze food days with the turn. Watch mugamba nti hook yavudde ku party. Wachi mugamba nti huku yabadde ka video space na yenze mbimanye ebintu ebyo levansi etabu yavudde ku Kabaka ku meeting mu 7 etabu yavudde ku Kabaka ku meeting mu 7 autoyina kyo yinza gamba gwanga olwensonga ozoga mantino mu 7 tagala Kabaka abomuziganda buli mbuwambi Kabaka yetu tokulaba mu 7 okugenda kwa Kabaka okulaba mu 7 yabadde atasa mayigawe mu mujjeko omumwa Nziramu Kabaka okusalira mu 7 yabadde ataasa mayege banga ne muvumidde nti muli ku kifu
propaganda oyayise nze Buganda nakimanye jja kunjokyesa Buganda nalina okugyesonyiwira ddala Kabaka yatambudde n'alaba Museveni bino tebirimu na bino bitudda tuloota bino si bya busitole bwasimanyi gundi alesa ambulansi mbwaguza ambulansi ekakuuto Busegirinya alesa ambulansi bino biwanvu nnyo. We are talking about leadership here. Buli sector ebeerako n'abagitegeerera bagamba tukubire ekyo waliwo kye baakubye era ensonga kituze mu kapuliti mbu someone has been beaten. Someone has not been beaten. Lumbuye is okay. Mwe bafaani be mumusibeko okuba nti naakubiddwa sisuubira nti no yabagambye nti nno baamukubye ebyo bintu biraba walala munnaye basigala tebere bafala naye Lumbuye tebannamukuba era Lumbuye tebannamusiba. Lumbuye is fine. Naye waliwo ekyabaddewo edda mulimu balumbuye fanatics zimu ate naye nga bakola byatakola kirabika be bali mu mwokyesa. The moment busy leaders we ba meetings bati nategedde ojja kujjawo some big stand yeyo stand yazza teze nagitaddemu ignition ze neteeka ye yange ekisumuzo nti bankotte I knew someone would jump onto that bandwagon atomiring. That is the man nga bakuba bakutwala wa wali gye bamukubye Lumbuye mulamu nange lyondeeka yakange nti bansibye kala tewaliwo gwe basibye eddala mugu tewali atunoonya tulyokke ffembi. Nga bankutte banda zaffe tuli fine nze ka video nze nakakwata I was somewhere just sijja kwogera nze sibeera mu ntambula ya waliwo n'abangambye nti omusajja ono simanyi bw'aba ali mu America balina okulaba Madilu atandikiko nga mwagaza ki mbu Football was in America yandibadde agenda kulaba Madilu atandikiko nga mbagaza ki abasajja abo nga mbagaza ki Madilu atandikiko yanditegedde kati kwagala Madilu atandikiko yagenze kutuwa andabe mundi mu America n'otunulira ebinda Uganda nali mu comment mbu was in Uganda mupengeze famous bani mulati penge sikyalabika. Awe tuli mitwe mikalu gye gigenda obbasuula abakulu we batuula we mutegeera nti abasinga muli bamazi. Abakulu we batuula we mutegeera nti ebisinga muli bimitako nnyo. Midday I get a call from the manager kakensana ngamba right now brother amati na kigenda banamusajja bano leaders okwezi meeting akitegeeza ngamba njabayo kidi nze nengola ka video nga depan somewhere era wenkyali ne bampambamu era nategedde wabajja okukakola akakole mu reality kalogera kujja ne plaster nga wesibye nti bakubye mbwembo sirichi yakuze simanyi party simanyi bwenda simanyi nabalo n'abagambi wano simanyi mbu andamani ndaku mwana mandaku enda akubira simanyi Lumbuye mbu simanyi mu meeting mbu simanyi n'agaana kuli bintu mukazo kola ebibozi ebyekiye tebikwatagana kati mbu andamani akubire mbu simanyi Lumbuye bwa mu connecting ndebe bikomedi bya mafakawa mbu simanyi mbu andamani wenda amukubira mbu babichi bakoze party simanyi gundi yakitadde mu sente simanyi sali Maza banya sogea na riches. But I don't think that young man has a solo kubiranga solo kwasa omuntu bamuteke mu ekintu nti bamuteke mu center kwasa omu na Uganda. Rich ebintu rich. Biyo mwari manyi bya lifestyle, simanyi kulya sente, simanyi party and all these things, yeah. And at the end of the day, when you reach nyini meet is a guy mfundezi with this. Lumbuye tafunanga ko buzibu bonna. So wache mugamba simanyi mbo China chamanyi, wichi ngamanyi, wichi talina chamanyi. Talina kyamanyi ku kitaliiwo kuba tewali kiriwo andamani yamukubidde n'atayena musa temutumanyiira Kabaka yameetinze dda pulezidenti w'eggwanga mutumanyiira manya mugenda tugamba kyenkeera temuddamu kutumanyiira pulezidenti yameetinze dda mundi w'eggwanga
kabaka bujogwe muwoza mu kabaka bikoze bityo kabaka ya meetings eddamu 7 temuddamu kwogera bintu bya kisiru wano. When it comes to leadership abo be basinsinkanye. She's open the dreaming here. Uganda yagenda damas ya egenda mass. Abantu bazanya sexy bazara every day, abantu traveling, abantu bakola businesses. Uganda they are forward. Muve mu stories za mmeze kisiru. Kati we meetings yabije omuntu mu State House. Is it the first time kabaka committee? Kabaka simu siru. Wachi yajande wa Bobi Wine. Kabaka wachi yajande wa Bobi Wine. Mufa mu bintu by'ekisiru bemwogera tugende mu Uganda bw'entambula empya. Tugende maaso. Muve mu bintu by'ekisiru ebyo. Ulesiga akazigo teri kijja kugwa. You're living in a country whereby omukulembeze oba gwe muntu alonda ne yessaako nga mukiteekawo, and yo omusajja yennyini ya implementing amateeka agaliwo era agabafuga. Bw'abagamba nti muyingire ennyumba nga muyingira. Bw'abagamba nti mukole kino. There is totally nothing you can do. Ebisinga byonna mu byogera vamba, your actions tewali ddala. Kabaka yabadde meeting Museveni yagambye agenze ku meeting Museveni oba Bosco. Yabugambye ngenze ku meeting mukulembeze wa ggwanga. Stop the dreaming. Mukyefumba mwefumba ki? Kati omaze okuba propaganda wammwe. Kati nga weesiba kabaka gamba oli afuga eggwanga kugamba bw'ate oli afuga eggwanga tude. Kabaka yennyini y'abasabye abakuba. Kabaka yabakubye. Kabaka yabakubye big up Charles Mayiga. Respect at large. Mwide ya semester. Ubete mwiza kukola. Holiday. Ndi ku kabaka gwe njagala okwogera kusagala kwogera ku Zalist. Njagala makuyembera ku kyakabaka kyennemeddeko. Tewali muntu yasibiddwa, tewali muntu yakwatiddwa. Tewali muntu yasibiddwa, tewali muntu yakwatiddwa. Kali kabondo k'abasajja balina bwe baseera okubeera nga babala ebintu byabwe. Ekyakabaka mukiveeko nti yamiitinze gundi. Abantu baveeyo nti welcome back. Kali mujoza abannayuganda. Natadda video gye nalabye nga olwo n'omusajja omuchina akutte mundu agoba omusajja ku kyalo. Ku Uganda kati weetuuse. No one was arrested. No one was beaten. The issue was the Kabaka met President Museveni. That is where the problem comes from. That is the genesis of all this fuckery comedy factory coming in right now. Let me tell you something, peeps. Mbere bantu bageze nnyo. Awode wetaka clarity mu bantu abaita nti bali sophisticated mu nsonga za Buganda n'ezeggwanga. Immediately abalindas awe ba meetings, there was nothing else to be said. Ngafa abantu abagezi. There was totally nothing. So binebize bijja biwo biberawo ba propagandisti b'abantu abamusinawo zate numbi asolo gamba nti no bamukute. Nebino ebintu bijja birambululwa bino batanze okugamba bino. They think that can clarify. Bebazze boogera nga tebikuntana. Mera siwe kiri. Nteliya mukutte. Era ndaba oyo mukwano gwange nesimu nyamukubira. Lumbye mukwano gwange nesimu nyamukubira. Tebali yamukutte. Nze mbera yiro kumanya procedures okukwata omuntu. Sweden has a suburb yabaita Shishta. Mwe muli zirinki bi muli abawalabu. Buzo omuntu ali Sweden abawalabu babeera benyirinira abataki baka operating awo. Manya how they can arrest someone. Tebinna tuka munsi za ttaki mu bantu bambadde mask nti ba filming nti obubaddiya. Tebiri mu Europe ebyo. Unless olaba ne mu video Spice Dana ne wabadde ttaki tasobola kikola munsi gye bayita ttaki ba filming video. Spice Dana namulabe ali ttaki tasobola kukola eyo gundi ba filming music video tasobola kikola mayambadde obukokora mbadde kondo mu kumutwe.
Mbono bataki because ebiti kwata muvani hiyo. Mbono simanyize drone. Tebiri yeyo mu Europe. Tebiri yo. Taki is not Uganda. Taki is not Uganda. Europe. Simanyi obere na mu Europe, but nchimanye ntino eri mbweru wa Uganda. Ebyo tebiri yo. Oshagede tebiri yo. Mbuzima nyo mutambalaka kwa kubanda nange tuli mbula ne mu America wasinga okubeera ya masasi tebiriyo anenga tubanga yo mu magezi mu America nayo mu CPO tulina ku meeting abambala dwata nchiko ebyo tebiriyo ebyo tuli mu Europe waliwo ebintu ebitali ebiriyo tuli wano Sweden waliwo abasajja tensitaringi bigali sikuba era bwala bumenyini tebasobola kukola ebyo mubambadde obukokolo mbate filimi nga gundi tebiriyo ebyo babalimba ze manyi ze man of his own words ze jagala government bamusibye ajakole video government bamusibye I will take it on from there jakumbira kuti eje bakoseza omukidi na pia bakuba olujiri bakola kati information ne mwana basajja muli basajja baseronya Mugata budotsi bwe kisiro which yakoze pate musimanyi olubute no muluma munagwa munaye adde simanyi anonya sympathy musimanyi ngi mutuke ko beba mukwana ebyo byonna mugatta budoti bonna mugatta budoti obutakola nothing is wrong with that man is okay ula propaganda ali kuzire simanyi fumbala mukoze bitabalimba oza kwesa nganga kyali na kukomao Kabaka wa meeting Museveni chikomao. There was a possibility. Kabaka wa meeting Bobi Wine chikomao. Nze politics namuva kubonda bagula ambulance. Oguloti ambulance. Ngomusawo tanafuna sante. Kale omulagwa do muvuzi omutute mu ambulance. Leyo mutwala wabali batya, jo batwala nyagendo bakwatako. Ambulance bavuze speed tuku ne batwala weri. Bo abagendo kwata ko mulwadde oyo bali okay. Bwetubyogera penge wali aleka munagula ambulance agenda bjitwala mubako maziba kesi mu balunyanja bagenda okola ko mulwadde so he has no ambulance jafule rutaya sekinya comedian ebyakola aizo kola ebintu kwata bimanyi akagakola abantu bakawempe na udaleta bus ajirete bus zeno tuziraba nengulo zilizitia Every move to be able to learn we are bad-minded people. We are not bad-minded people. We say things in a different perspective. Don't just put down no. We see things in a different perspective. Ambulance, the issue is not everyone should buy an ambulance. Ambulance ojiguze na yegenda kutwala ni kukubo kwedukira makubo galigatia yeje otwala omulwadde abagenda bakola ku boba funa omusala. When you talk about these things into your man, idea, Simanya Koba no, Kati Muri Basiru. Segenya wants to import the buses from Simanya here in Netherlands. Kukubo get taka. Kumakuba Gasiba Gata, Muri and Domundo feed the yendo. Just advocate for your good roads in Uganda, but they call it, then you import these things of the constituency as you call it. But then go call a being to a bunch at this, paying, to Jakubala Bisa. Adriya pressure kola live video tuli okay with their semester akawojero ko mwakalabeka yelo wikalibu ano kayelo kawojero omukaga naguwadde bana bakupamemu baberenga baguzanyira mukati kawojero ke katambula sitwala kukubo sikyatwala Sweden yogera nyo sicha asobola kutwala ku muntu nkwalo ate embeera kudyebeera mana punkt zirizi bloli ezimyansa sitwala kawojolo na building nako mnansi okubeera nga mukawogerera kalimu omukazi yakamuwadde oyo kalimu omukazi sitwala kyakaleseza mutatwala piatu
nga ntwala ndagawa era mbayitako sitwala bainforma basule ni mwenna bunda bavaayo nja kukuuna sitwala ntwala kwangu ate olina kuba special exclusive olina kuba mukazi wano awela musaganzireyo mbimoloka byammwe gye mubeere mbigaali nga mugulutalira mbimoloka so embigaali byammwe sitwala ndaba vaayo nja kukuba emmoloka omukaga guli wana abaana baguzanyira nago nakutadde gukola amakulu ku bayimbi abagala shootinga video bojje mula yango jo shootinga video sikyasobola kutwalamu ndaba vaayo ndaba vaayo bwatyo Penga akugambye Lumbuye mu tannakwatibwa Lumbuye akyali yo era alya butaala nabadde ndi ku mukutu gwa Kayo Wisdom olunaku olwajjo ayina ensonga ziyanyonyoddemu ko nendaba nga ate wamazandi banga ntuufu n'agamba nti Lumbuye singa abadde nga mutujju mutemu abadde atta abantu alinyirira eddembe ly'obuntu ebikola byonna ebikola bityo akwata abakyala bula 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 awo abadde mwangu wa kukwatibwa aleetebwe ne kati penge ye brother Kayo agamba nti okusinzira ku n'endagaano eziriwo angayo ensi ya Turkey terina ndagaano ya tontabaala siri kutabaala era bwe ndiba njagala omuntu nga akoze ebikolobero eyo nga yekwese yewo oli mumpa nange ndi kuwoowo kinajjukira mabega wali eri waliwo ebyatambula nti waaliwo abatujju abaali bekweseeko eno omukulu oyo wa Turkey n'abasaba ne babamumma oluvannyuma lwa pulezidenti mbu okuwaayo ko ku bantu abamu nga bw'ogamba nti waliwo ensi eyagala abantu baayo bakoze fujjo babatwali babavunaane ate bwe babatwala tebabatwala na mu kkooti ne babatta kati okuva olwo pulezidenti Museveni agamba siri kikola ki siri waayo muntu yenna kati naye olw'okuba nti yagaanira baali batulugunya Turkey bw'atyo kigambibwa mbu oba oliawo nabo tebalina ndagaano oba nasuubi yonna kubeera nga bamuwa omukulu Lumbuye kakati bikyali awo ne bwe tunaba tubifunye obulungi ennyo tujja kubeera nga tubibategeeza wano ku Boka TV olina okubeera mpozi nga ate obeera ofuna amawulire amatuufu golina okubeera mpozi nga ate omanya ku lunaku nga luno olwaleero buli kimu kisobola okubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo kale nze nno ndabika sijja kusukka wano eno nyongera okubakubiriza okusubscribinga ku channel yaffe n'okusharinga videos zaffe zino musobole okubeera mpozi nga ate munyumirwa olunaku nga luno olwaleero obulamu bugamba ki nasitole gye ndi mu kukolako endala bweneeba ewedde after this one nayo nyenda kubeera mpozi nga te njibateerayo subscribinga omanye kiki updates ziri zitya Anita ogamba otya Specials ogamba otya Shanez Banenya Babula ogamba otya Happy Lady ogamba otya ate mpozi nembuuzaako ku tiimu Lana Sophie mwenna ne mbasaba okugenda okusubscribinga ku channel ya Lana Sophie okubeera mpozi nga te mumuwaayo at least ku views ne ku likes asobole okubeera mpozi nga naye akula atuuke eno waggulu gye tuli naffe otegedde mubeere bulungi mweraba oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV